people power. Oluvannyuma lw'obutakkaanya obwabalukawo wakati w'omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga n'ekibiina kye Kinuupu, abawagizi b'ekibiina kino baali beekutulamu e Masaka ng'abamu bawagira omubaka ono ate abalala ne basigala n'ekibiina. Olw'embeera eno kati bannakibiina Kinuupu bazzeeyo e Masaka okulaba nga batereeza obuwagizi bwabwe mu kitundu kino. Bano ababadde bakulembeddwamu ssaabakunzi w'ekibiina kino Fred Nyanzi bagenda basinkana abawagizi baabwe nga babakunga okwewandiisa ko n'obutava ku nnono y'ekibiina. Mwakiraba bulungi nnyo nga ekyenguzi tetunnaba kiraba. Twasooka okulaba nga balumbye olukiiko lwa Kkunga nga baagala okujja obukiiko bwa Kkunga kuki ku byalo, baagala okugoba Kkunga mu Masaka. Kaakati baali batukutte awantu awazibu kubanga obukiiko ky'ekibiina bwe kirinawo mu kiseera kino. Ono asinkanya abakulembeze b'ekibiina kino ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Masaka, Kyotera ne Rakai n'abategeeza ng'enkola ya Kkunga bw'egenda okulonda obukiiko okuva ku byalo okutuukira ddala ku ssaza okusobola okunyweza emirandira gy'ekibiina kyabwe. Obukiiko bwe mu butonde eyo bwe tunaaba tugenda mu structure batuyamba okukunga, bwe tunaaba tugenda okukola emirimu gyonna egy'ekibiina nga tulinayo emirandira wansi. Era bwe tutuuka okukuuma obululu mu mbeera yonna obukiiko bubeerawo. Ye akulira Kkunga mu Buganda Farida Nanteza asabye bannakibiina naddala abavubuka okunyweza empisa kuba abaagala okubakyayisa abantu babasibyeko eky'obugwenyufu wadde nga si bwe guli. Mukimanyi bulungi nti ekibiina kyaffe batwogerera amafuukuule, abo bayaayi, abo banywa enjaga, abo bakola bati basebo ne bannyabo. Tufube nnyo okulaba nga tetuwa balabe baffe gaapu etufaananye ekyo tebakola ki. Omubaka wa Paalamenti owa Bukoto East Ronald Evans Kanyike akunze bannakibiina okwerowooleza kuba ne be baayita abamanyi be baali basibiddeko olukoba babavaako dda nga kati beenoonyeza byanfuna. Nyina essanyu lingi n'essuubi nti bannayuganda babuufu, eno generation gye tukulembereramu mbuufu nnyo era etegeera mangu. Oyo yenna eyeebuzaabuza ku nsonga z'abantu bo nga bannayuganda bakola bwe bati nga bakuviira ng'oli okwotagala n'ebigambo. Bo bannanuupu e Masaka okuli Javiira Lubowa Ssebina basiimye enteekateeka eno okugikomyawo nga bagamba yakuzuukusa bannakibiina ababadde batandise okuggwaamu essuubi. Kulu ekisingira ddala kwe kulaba nti Bayibuli ezuukusibwa nga bwe bagimanyi mu Masaka, ate n'okugyawo ebyo ebigambo ebibadde byogerebwa nti Masaka NUP amaanyi gakendedde. Abavunaanyizibwa ku by'okuwandiisa bannakibiina mu bbendobendo ly'e Masaka balopedde ssaabakunzi nga bwe baagudde mu lukwe olw'abantu b'empewo ababadde bawandiisibwa mu bitabo by'ekibiina baddire kkaadi z'ekibiina bazeeyambise olw'ebigendererwa byabwe nga kati bayisizza ekiragiro buli memba yalina okwenonera kkaadi ye. Mbeeramu abantu abayingizaamu ebyabwe naye ensonga zonna ezo ze bagamba nti oli akopya abantu n'abaleeta mu regisita ezo tuzikwasaganya. Tuzze ne tuwandiika abantu abo ne tubakubira n'amasimu okulaba nti tuweera ddala kkaadi omuntu omutuufu. Abamu mulisize batuleetedde nga mulimu n'abafu abaafa. Ekyo kituleetedde okusoomoozebwa naye tugezezzaako kirondoola. Okuva omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga lwe yakwatagana ne banna NRM ne beegabira ssente z'omuwi w'omusolo eziri eyo mu kawumbi kalamba n'obukadde 700 ng'akasiimo. Ekibiina kye Kinuupu kyavaayo ne kimunaabira mu maaso ekyaleetawo okusika omugwa eri abawagizi be mu kitundu ky'e Masaka gy'ava n'ekibiina. Adui nani we? Adui Museveni mwenyewe.